akasana kakyagenda maaso n'okwememula mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi yadde ng'ate ebitundu ebimu mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe bikyafuna enkuba. Kadde kalipota embeera y'obudde okuva mu kisonga ky'eggwanga ekivunaanyizibwa kw'embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Era nno eziweredde saa 3 ez'okumakya okusinziira kwa lipota gye twafunye Arua yawezezza milimitazi 6 n'obutundutundu 8 so ng'ate Kasese yawezezza obutundutundu 7. Enkya ku makya tusuubira akasana okwaka nga bwekakubakuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so ng'ate olw'eggulo embeera eno tugisuubira okugenda maaso ng'ogyeko ebitundu ebyo nga Kasese ne Kabale tusuubira okuba n'oluwandagirize. Ebbugumu erya waggulu tusuubira okutuukira ddala ku degrees 33 eyo mu kitugumu so ng'ate mu Karamoja tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku degrees 35. Olwo mu kibuga ekikulu Kampala ebbugumu tusuubira okutuukira ddala ku degrees 28. Batulako ku bibuga ebirala okufuluma ebweru w'eggwanga lyaffe ekibuga nga Kigali, Cairo, Dubai, Saako ne Mexico tubisuubira okuba n'akasana nga kaaka bwekakubakubamu so ng'ate mu Tokyo tusuubira obudde okuba obw'ekiddedde nga n'ebbugumu mu Cairo lijja tuukira ddala ku degrees 28. Okufuna ebisingakaawo bisange ku mutimbagano gw'ekitongole kyaffe nga gulambikiddwa ku lutimbe lwa TV yo. Nze Agnes Nalukwago n'enkya tulindirire obudde bwe bumu sula bulungi weeraba.